n'ebifaananyi ebyenjawulo by'ogenda okubanga olaba ku vidiyo eno, okusookera ddala ekyo ky'olaba kya bannamagye ab'enjawulo nga babadde bakulembeddwamu era abakulembera the Chief of Defence Forces General Muhoozi Kainerugaba olunaku olwaleero. Awo nno osobola okumulaba abadde ali ne His Excellency Vladlen Semivoros, ono nga yabadde ambassador wa Russia mu Uganda. Oba kyekyo ekyambasada kyemmanyi mukimanyi bulungi. Oba gamba nti yona ambasada wa America yabeera omukiise ow'eggwanga liri mu ggwanga lino. So abadde ambasada wa Russia olunaku olwaleero omukulu His Excellency Vladlen Semivoros abadde asiibula era okuzingako emirimu gye nga ambasada wa Russia olunaku olwaleero. Era nga General Muhoozi Kainerugaba abaddewo okulaba nti amusiibula mu bitiibwa ebyenjawulo. Babadde wali ku Special Forces Command Headquarters oba ku kitebe ekikulu ekya SFC Entebbe. Era nga General Muhoozi Kainerugaba yeebazizza nnyo ambasada wa Russia ono olw'emirimu gy'akoze mu Uganda n'okulaba nti enkolagana ya Uganda ne Russia eyongera okubanga etinta nesse kutinta yenna. Mu kadde kamu General Muhoozi Kainerugaba ayongedde okulaga enkolagana y'amawanga gano abiri n'agamba nti ddala Uganda wamu ne Russia mawanga agalina enkolagana enywedde nnyo okuviira ddala ne ku byafaayo nakati ng'embeera bwetambula. Agamba nti wamma ggwe gano mawanga agagalana nesse kwagalana yenna. Mu kadde kamu the General Kainerugaba highlighted the impact of Russian support on the modernization and professionalization of the Uganda People's Defence Forces. Mu kadde kamu awo kyembadde tegeeza nti General Muhoozi Kainerugaba ayogedde n'okwogera ku ngeri eggwanga lya Russia gye liyambyemukko eggwanga lyaffe naddala amagye ga kuno okwongera okubeera nti gatuukagana n'omutindo n'okubeera professional mu nkula efaananako bweti mukwano gwange. So yeebazizza nnyo ambasada ono agamba nti ddala enkolagana ye n'engeri gy'akwasaganyizaamu emirimu okwaboobwe kuno okwaffe okwaboobwe ddala gijja kubanga gijjukirwa nesse kujjukira yenna. At the same time, the CDF characterized Russia's military support as a clear reflection of the depth and strength of the bilateral relationship. Mu kadde kamu General Muhoozi Kainerugaba agenze maaso n'okubanga alaga nti engeri Russia gy'esapootinzemu eggye lya kuno biragira ddala nti wamma ggwe omukwano gutintira ddala era gwakwongera okutinta. Bakira bino webibeereddewo olunaku olwaleero nga General Muhoozi Kainerugaba nakozeeko video negamba nti omukutu gwe ogwa X oguli official yabadde yagugjeeko ko ku mpewo wabula olunaku olwaleero omukutu guno guzzeeko. Kati peji ya General Muhoozi Kainerugaba weddiddeko olunaku olwaleero ojja kujjukira we yagijjiddeko ku lunaku olw'Essande babadde balina obutakkaanya bw'amaanyi era nga bawanyisiganya ebisongovu ne Bobi Wine. Wensangidde nga omukulu yabadde awandiise obubaka buno wabula ate peji n'agijjako kati oluzzeeko obubaka bugudde mikono gyange. Omanyi Bobi Wine yabadde awandiise nga ayita General Muhoozi Kainerugaba nti mumenyi w'amateeka oba muzzi wa misango. Kati nno ne General Muhoozi Kainerugaba n'awandiika ng'addiza Bobi Wine obubaka bwe bumu n'amugamba nti the criminal is Yuka Bobby. We have already started liberating the people you confused in NUP. Kati nga General Muhoozi Kainerugaba agamba Bobi Wine nti sebo ze gwe Bobi Wine tompita mumenyi w'amateeka sebo ze tompita mukozi w'abikolobero sebo yegwe mukolobezi gwe omutuufu gwe ka Bobby. Era n'amugamba n'omugamba nti kati twatandise dda n'okubeera nga tununula abantu be wabeera awo n'otandika okuba nga odyekadyeka mu nkola eya NUP. Kati twatandise okuba nga tukolera ddala emirimu egy'okulaba nga tubanunula okuva mu ekyo.
ojja kujjukira oluyombo lwabano lwali luwanvu ebitenkanika wabula ku YouTube channel eyagaliwo nalukuletera mu bujjuvu kati woba tewalulaba kebera video 2-3 emabega okuva kweno mukaddeke kamu omukyala gwolaba Munnayuganda amanyiddwa nga Ajok Vicky mumujjukira bulungi nnyo bamukwata gavumenti ya Syria era mujjukira ekifaananyi ekyo nkijje mu katambi ako abasajja bwe baali bamubuuza ebibuuzo ebyakajjogijogi oba ddala yali agenze maaso n'okutta mukama we mwana muwala ono nga ateereddwako ebibuuzo ebyali ebyokumukumu yavaayo n'agamba nti amazima mukama we yali amujje mu bulamu bw'ensi eno wabula ono yagamba nti mukama we yali amuleetedde bino olw'ensonga nti naye yali asusse okubeera nga amukikijjanya tiyamukubanga n'amumma emmere era nti n'olumu yamutiisatiisaako n'okuba nti ajja kumuwa obutwa kati omwana omuwala ono gavumenti ya Uganda olunaku olwaleero kyaddaaki yandibanga ensonga yayongeredde ddala okuziyingiramu infact mwana omuwala ono amanyiddwa nga Vicky Ajok abadde asuubira obanga asulirira Akalabba yes abadde asulirira Akalabba naye gavumenti ya kuno okuyita mu minisita wa Labour oba minisita wa gavumenti ow'ensonga z'ebyabakozi agamba nti eggwanga lyaffe erya Uganda yandiba nti enjogerezeganya lyazitandise dda n'eggwanga lya Syria okulaba nga mwana muwala amanyiddwa nga Vicky Ajok osanga asobola okuddizibwa okwaboobwe kale bwe kuba kuvunaana n'avunaanibwa wano ewaffe kudda ku ttaka ly'omuddugavu okwaffe nnyaffe Uganda. Girl in Syria is still alive. Our embassy from Cairo managed to get in contact with organizations, human rights organizations, including Amnesty International. They have been negotiating for her as Ministry of Gender. Now we had to take it to Ministry of Foreign Affairs to use their diplomatic ways to have this girl come back home. Jambo bya Labour State Minister nganyonyola nti omukyalo oyo in fact amanyiddwa nga Esther Anyakon ye Minister of State for Labour and Industrial Relations abadde annyonnyola nti mukama bw'anaaba atusaasidde omwana muwala amanyiddwa nga Vicky Ajok yandikomezebwawo era yatugambye nti nedda temutya mwana muwala Vicky Ajok tannaba kubanga atemulwa tannaba kubanga ateekebwa ku Akalabba nedda gyali ali mukomera naye mulamu so essuubi lyandibanga likomyewokko erya namaddala nno kale bwe tubanga tuvuddekoko awo katugendeko ewa Geno Katumba Wamala here. Somebody was making fun of me on Parliament that I'm a minister of lamentations. Because every time I would stand, I would be crying about money. We make the cries for money. It's not amusing that a contractor, for example, because of again delay to pay him, he can claim close to 38 billion, for example, because of idle equipment, time, and the rest. And yet, if you look at the works he's put in, it's about 8 billion, but he has claims of 38 billion. And that's where the wastage is. And that's why we are saying now, we are not going to go into new contracts and new projects until the ongoing projects are finished. That's our stand. Ambo vya generali kulaini eyo. Omanyi ono yatwala ensonga z'enguudo. Wakise zikwatagana bintu bya nguudo n'ebigwa mu kkowe eryo. Yabitwalaganya so abadde annyonnyola n'agamba nti yaliko ssebe ebbali eyo n'awulira nga bamwogerako mu paaliyamenti muno bwe mulimu MP agamba mbu naye oyo omusajja asaba nnyo ssente buli kaseera yabeera ayogera kino nakiri ku dakikemu 2 sente n'agamba nti bannange ffe naddala abakwasaganya ebyokukola enguudo mu ggwanga tekiri nti nno tusaba nnyo ssente oba tuzikaabirira nnyo wabula ssente zirwayo nnyo kati ne tutuuka ekiseera minisita n'agamba nti tutuuka ekiseera okwagala ssente zino ne muzireeta leeti
kati bano betuwawa contracts bakole enguudo mu contract zino babaamu n'obuwaayiro nti singa mulwawo okutusasula mujja kuwa engasi kanagamba nti olumu besanga katugeze nga baagamba nti oluguudo lwakolebwa biliyoni 8 wabula olw'okuba contractor baamulwisa ne bamaliriza nga claims ne bamuwa obuwumbi nga 38 n'agamba nti omulimu gusobola okuba gwa buwumbi 8 naye ng'ate tusasudde ensimbi eziwerera ddala obuwumbi obulala 30 just lwakubeera nti oli aclaiminze wabula agambye nti ku luno bajja kukikyusaamu sente we ziba teziriiwo tebajja kukolanga contracts n'abasajja bano bazimbi ba nguudo kale awo nga tuvuddewo obutambi bw'oli mu kulaba eddakiika eno mukwano gwange yembeera eyatuuse mu kibuga kya Arua mikwano gyange njagala okubategeeza nti embeera yayongeredde ddala okutabuka nabagambye buli kibuga kati abasajja bakambwe abatembeeyi tebabaagala ojja kujjukira juzi nakulaga esoroti nenkulagako mu bitundu by'ejjinja eyo nenkulagako ebitundu by'embalala Kampala ekyo kyo mwakimanya kati wano nno obutambi bw'olaba buva wali mu kibuga kye Arua ab'ebuyinza sayidi eyo batandise okuba nga bagoba abasuubuzi abatuula ku nguudo ne ku streets ez'enjawulo muganda wange kino kigenda kwetooloola ggwanga lyonna wabula ate abamu ku batembeeyi n'abasuubuzi bagamba nti mu butale gye babasindika space eriyo ntono njogera kube Arua ekitundu ekirala si kyentadde in focus right about now ate abalala bagamba nti ekiro bwe baba nti nno batuuse okubanga bakola oba abasajja bano abali mu kumenyaamenya ebintu oba bazze ekiro bamaliriza ebintu ebimu babyonoonye nga tebaliiwo kwega abali mu kukaaba olw'embeera eri mu kugenda mu maaso. But that is the situation, my brother, my sister. Ebintu si byangu. Sawa eme Ale nzikiriza nkutegeze ku bannaffe aba Honeybites bagamba nti bo omulimu gwe bakola gwa kukolera byakulya eby'abaana abadda ku masomero. Bwe tugamba abaana abadda ku masomero saabo bokka abadda ku masomero wabula n'ababeera ewaka balina package ey'ebyokulya eby'abaana mu line efaananako bwetyo. Gwe bakubire bukubizi obagambe njagala package y'ebyokulya by'abaana abali ku masomero oba abaana abalya ebyokulya. Balina ebyokulya yogera ku daddies, yogera ku binyeebwa, amawogola, yogera ku bagia, yogera ku cupcakes, yogera ku donuts,
osobola okubafuna ku 0709 787508 ate era mukadde ke kamu bw'oba oyagala ku pizza size yonna era namba y'emu ate era mukadde ke kamu bakola ne cake eza buli mukolo babayita aba honey bites. Njagala n'okutegeeza ku bannaffe aba Alson Painters UG bano basiizi ba langi era nga balina obukugu mu kusiiga langi era bamanyi ne langi ki egenda ku kizimbe kyo era mu ruumu ki tebasobola kuddira langi yandigenze mu kisenge ate ne bagisiiga mu ddiiro ey'omu dining ne bagisiiga mu kinaabiro nedda. Alson Painters UG omulimu gw'okusiiga langi bagukugukira ddala basiiga ebizimbe okuviira ddala ku ruumu emu paka ku makalina n'amakalina gwe bakubira ebukubizo bagambe nti Alson Painters UG namaliriza okuzimba ekizimbe kyange. In fact ne bw'oba olina ekizimbe nga kikadde nga olaba langi yakyo efaanana si bulungi, Alson Painters UG bazze kugonjoola nsonga eno. Bakubire ku 0705 193636 be bannaffe aba Alson Painters UG. Aba Sedi Omusunsuzi lyerinnya eryange yenze aba Sedi Omusunsuzi yenze atuula emabega w'omuzindaalo buli lunaku era ly'eddoboozi ly'owuliriza ku mukutu guno aba Sedi Omusunsuzi ly'eddoboozi eryo era ng'omukutu kwoli gwe guno ogwagaliwo. Nagamba nti information yonna gy'olaba ku channel eno tetugattamu kintu kyonna ate tewali kye tutoolamu. Information nga bw'eba eyingiddewo ffe bwe tugikwata ne tugikuwa kati gwe omulabi n'osalawo ki eky'okukozesa information eyo. Kati kyogenda okukola mukwano gwange bw'oba omaliriza okulaba vidiyo eno likinga commentinga ki ky'olowooza mukadde ke kamu subscribinga bw'oba nga omukutu guno oli mupya ate era mukadde ke kamu sharingira mikwano gyo girabe vidiyo eno ate ne videos endala ku mukutu guno. Agaliwo YouTube channel mwebale kutulaba.